tulanga bogenda okutula mu kyamagero kyo nkwaniriza era nsanyusa okukulaba gwe gwendabako ku Canaan Land. Lanchawa ya leero yanjawulo mu ngeri yaayo nayo. Nzijidde masuuti mataayi kubanga nnyina gyembadde ate gyembadde nga sisobola kugumiikiriza kubanga omutima gwange gubeera ku mmwe. Mutima gwange gubeera ku mmwe. So gyembadde mbadde ate siyinza kudduka nsooka ate nzijemu gano amasuuti aga fiitinga mu meeting zembaddemu nti ate nyambale nga bwe nyambala mu Lanchawa kuba mu Lanchawa ffenna tuba tuva kukola twambala myambalo gyaffe egya bulijjo. Sande twambala buli muntu najjayo akagoye ke mpola mpola. Wano ndabayo abantu nga beesaza amasuuti bambadde ebiteeteeyi. Sande tujja nga tunyumye nnyo ne kaakati tunyumye naye mu nsonyiwa okubaawukanako. Nakedde essaawa 2 mu meeting bwe mbazeemu obudde nga tebumala ne ŋŋamba nedda kaŋŋende nga bwe ndi abantu bange nja babuulira nti nakedde mu meeting. Naye birungi byereere meeting gye mbaddemu nnungi era eraga bulazi nti obuweereza bwaffe mu ggwanga lino bussibwamu ekitiibwa y'ensonga lwaki bampise mu meeting eyo. Tubaddeyo sinzekka tubaddeyo ne Susan Makula kati nga tulina okuddayo ateeka era mulabye emmotoka tugireese nze nenjivaamu nendropinga nga obudde tebusobola kumala. Mba sikyalowooza bwe mba sinaweereza gye muli. Mba sikyalowooza bwe mba sinaweereza gye muli. So obudde bwe mbubalamu nga tebumala banyina okujja ku church. Waakiri ye mulekedde emmotoka yeevuga agende then omulala aginkomezeewo era baginkomerezaawo naye nsanyusa obbalaba. Mukubireeko Mukama engalo ez'amaanyi kubanga muli bawanguzi n'okukirawo. Buli akyali omulamu Setaani ne bw'abanga gwe yakozesa alimugamba mb'olibeera ku nsi ng'obunga kasita oba ng'okyali kungulu ku nsi obudde bwonna Yesu akusumulula. Bigambo bitomereganya mbalenga ndakusaasira naye ng'ate n'akusumulula nabyo nayazze ne bitomeregana by'ominsa babikkolere akusumulule ate akusaasire. Yesu akusumulule ate akusaasire. As long as okyali mu nsi y'abalamu abo bonna baalifa abunga abo bonna bagenda kubeera mu nsi ng'ayita tembo abo bonna bagenda kubeera mu nsi nga talina kyagasiza Katonda agenda kuba disprovinga mu linnya erya Yesu. Kyekisiibo kino kye tulimu omulamwa gwakyo saagala ogwerabire. Omulamwa gwakyo ogugamba nti eddogo lyonna erya buli ngeri ogenda kuliwona. Mukama akufuula omujulizi omulamu. Oba olimanyiiko oba tolimanyiiko eriyo eddogo erimakiwali ng'obumakiwalinzi nga nnyoko yali buuka okyali mu lubuto naye ng'era lyali ligenderera mwana we naye nga liribeera active ng'omwana atuuse waafumbirirwa nga ono mu primary tirikola mu secondary tirikola ng'eddogo lyakubeera active ng'omwana amaze kufuna diguli awalyoka abeerenga ataasomera ddala nga baaliteega maamawo ne bagamba ajja kubeerawo naye talibeera na mugaso n'ojjayo diguli oli naakusanga nga bakusibirako ne sente ku kyalo nga bawakana oba omanyi oluzungu oba tolumanyi naye nga diguli wagifuna ate nga ya yunivasite ennungi naye nga tolina mulimu ogwokola. Mabegakawo mbadde ndaba akantu kabadde ku social media nga balaga omwana omuvubuka ng'asanyuka atema dansi w'ekivubuka amaze okutikkirwa ali bulungi mu gawuni z'eddiguli ewedde. Kaakano ne bateekawo ne baga nti after
ne bamulaga nga ali mu kibuga atunda bbaafu ng'obusungu bwokka bw'alina ebbaafu agikuba wansi nze munguleko ebbaafu obanga mulowooza sirina bantu bange basaagala nze munguleko ebbaafu oba mulowooza sino sirina buvunaanyizibwa munguleko ebbaafu agikwata n'agikasuka n'amaanyi wansi wadde abeera alaga nti ebbaafu eyo ŋŋumu naye ate wabawo frustration. It is my humble prayer to Christ that whoever was frustrated, God frustrates the frustrator. Yesala yange omuvubuka oyo akasuka ebbaafu amala n'atuula mu bbaafu ne yeetooloola n'olabira ddala nga agyonoonye. Nze sitwala bintu for granted. I am a student for life. Every day I learn something. Nze siva mu lunaku nga sina kyendu gyemu. Buli lunaku kiwandiike, buli lunaku olufunangamu kaleesoni. Teri lunaku lusala ne lw'otafunyeemu wadde ekikumi era nga tofunye kyakulya oba kyakunywa kebeera leesoni kyerubaddemu. Kubanga Pawulo atulaga ng'Omwoyo Omutukuvu amuluŋŋamya nti ennaku ze tuyitamu ze tugamba naye zino ennaku nga mbi nnyo era nazo zirimu ebyokuyiga. Abafiripi essula 4 kantandike n'olw'ekumi. Philippians chapter 4 verses 11 to verse 13 egamba bweti. Bafilipi giwandiike essula 4 olunyiriri okuva ku lw'ekumi okutuuka ku lw'ekumi. Agamba bw'ati: si kubanga njogera olw'okwetaaga, okay, kubanga nayiga embeera gye mbamu yonna obutabaako kye neetaaga. Olw'ekumi ndumaze. Olw'ekumi mmanyi okwetoowaza era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala, okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu. Olw'ekumi lwe lukonkludinga bye njogerako. Bafilipi 4, Philippians 4, I started with verse 11 now to 13. Bafilipi 4 ntandise n'olw'ekumi malira ku lw'ekumi. Nyinziza byonna Mwoyo ampa amaanyi okusobola okuyinza byonna. Olina okutwala leesoni za buli lunaku. Kiwandiike. To manage everything, you must carry on with the lessons that come to you daily. Okuyinza byonna. Omuntu bw'olaba kati asobola okubeera omukulembeze, bw'olaba asobola okuba nti omwebuuzaako kubanga ayina lesoni ze yayiga z'otannayiga, oyagala akuwe ku experience ye. Kitukola bubi nnyo okuba n'abantu abakulu naye nga tebalina bye baayiga mu bye baayitamu. Kitukola bubi kubanga obukulu bugabibwa Katonda era Bayibuli egamba nti envi ngule ya bukulu. Envi, omutwe oguliko envi gusinga ekirombe kya golodi, kubanga ogwo omutwe oguliko envi ayina lesoni z'okuva mu myaka gy'obuto okutuuka waayinire envi. Kiba kibi nnyo omuntu okutuuka okubanga ayina envi naye nga lesoni zonna zaamuyitako. Ngera ne mu bulamu obwa bulijjo bw'osanga nga omwana atayosaamu nga naye wabwe tebabulwa fiizi nga yasembye.
kati guno omulembe olina okwesomera bayibuli n'ogitegeera mukwano. Olina okwekolera omukwano ne Katonda. Kwana Katonda. Kwanagana ne Katonda. Relationship yo ne Katonda ekule nnyo. Nabadde ndaba ebifaananyi ebiyitingana ku social media bwe nsirika ne Katonda asalira omusango. Nga bwe twali tumanyi nti balokole nabo tibakyamanyi kye bali. Bambadde nga Abangerikani ate si Bangerikani. Bali nga Abakatoliki ate si Bakatoliki. Balina emisaalaba egireebeeta ate nga si Bakatoliki. Baawula abantu. Beeyawula bokka. Ebitiibwa kye bibakola. Bayita mu bibuga nga Yesu yayita mu Yerusaalemi nga babayimba. Ne bayita mu bibuga ne bayingira amakanisa agalimu innocent souls ezakkiriza Yesu okuzirokola. Ne baleeta ekintu kyekimu n'ekyo kye badduka eri. Omuzimu ogwayingirira ekkanisa guli very serious. Kubanga abamu ku be batikkira kati oba bishop ne babambaza nga aba Church of Uganda nga babibambaliza mu bulokole basajja bato baava mu Busiraamu. Waliwo gamba nti balimba abalala abamu bannuma naye tebannuma nnyo kubanga gye baava bye byaliyo. Kati beegomba bye baavaamu. Oliwaddembe okwegomba okubeera kadino kubanga bava mu setup eyali mu kadino. Oliwaddembe okwegomba okubeera paapa kubanga setup gye wavaamu n'olokoka yali mu paapa. Oliwaddembe okwegomba okubeera archbishop kubanga setup gye wavaamu yali mu archbishop. Neraba bw'okwata yava mu setup eyali mu mufuti n'omufuula archbishop n'omwambaza ng'Omwangirikani. Teri musango mu nsi muno omunene okwenkana okubeera impositor. Okwefuula kyotali. Impersonation. Bifaananyi bitambula. Abasajja abakulu be twandibadde twebuuzaako tebalina kye bamanyi. Ennaku zonna ze baayitamu tebalina kye baayigiramu. Kyekimpisizaayo teri kirala. Pawulo aga nti mmanyi. Era Pawulo n'ogwolaba yalwana nnyo. Era amaliza agamba nti mmaze oluwalo lwange. Nwanya okulwana okulungi. Basebo ne bannyabo nga tukula tuba n'ebituwalula. Bano bakuyita okuwa ekitiibwa. Bano bakuyita okuwa sente. Bano bakuyita okuwa amayinja. Bano bakuyita okuwa biri. Naye teri muntu mu nsi aliko kikolimo ng'atamanyi kyali. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Zabbuli essula ya 49 olunyiriri lwa 20 nti omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Zabbuli 49 olunyiriri lwa 20 keberawo. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Omanye ensolo erowooza nti bagiwadde lifuti etuula ku mmotoka nerowooza nti ezisigadde wansi nsiru. Kumbe bagitadde ku mmotoka ku loole bagitwale mu lufula. Ezasigadde eri ne ziwona eno eyalinye efuta nerowooza nti egenda kuwuuta efuta esibira kaleerwe. Ebadde erowooza nti ewuuta efuta. Musumba Kayizi Edward ampereza ekigambo buziba bagiwuuse. Ekyo kya Musumba Kayizi kitalo nnyo abooluganda omuntu okuba n'ekitiibwa n'atategeera. Zabbuli 49 olunyiriri lwa 20. Ntegeeza abali mulembe gwange nti obulokozi weebuli tebufaanagana na Bukatoliki, tebufaanagana na Bwangirikani, obulokozi tebufaanagana na Busodokisi, tewaliwo kitufaanaganya n'aba Seventh Day. Wabula ffenna tukwata Bayibuli era tukkiriza Yesu, ekyo kye kitugatta. Obulokozi tebufaanagana na Busiraamu. Yesu bwe yali atandika movement yaffe kubanga ye Mukama wa born again newankubadde nga waliyo ba impersonators. Yesu ye author and the finisher of our faith.
kati Mukama wa bona again ono tayambalangako n'olunaku n'olumu ng'Abafalisaayo. Mukama wa bona again Yesu Kristo tayambalangako n'olunaku n'olumu ng'Abasaddukaayo. Mukama wa bona again ono Yesu Kristo tayambalangako n'olunaku n'olumu ng'ab'enzikiriza zonna ezaali zibaddewo. Era Yesu yademystifying the mystery of God. Nga bw'olaba nti omulembe gwa Museveni tosobola kumanya ani amanye emmundu ani atagimanyi. So nga we yajjira nga bamanye emmundu bebo bokka abaali mu magye, era baakozesa ekyo okurepinga nga bakadde baffe ne bannyinaffe ng'emmundu agiwumuzizza wali n'akugamba kuba ne mu ngalo n'okuba mu ngalo ng'ali ku nnyoko. Museveni olwamala okuwamba bwe pa n'alangirira mucaka. Tosobola kati kumanya ani amanyi emmundu ani atamanyi emmundu. Nkuwadde example to relate. NRM government demystified the mystery of a gun. Toyinza kusirwalira ku muntu omanyi amanyi emmundu n'atagimanyi. Togiwumuzaawo n'obaako ky'okola. Ekyo kyakoma. Kati ne Yesu yajja to demystify the mystery of God, of worshiping God, of serving God. Katonda baali bamufuula muzibu nga taweerezekekeka. Oyina genda n'osoma emyaka nga 10 n'emeka nodda ne bakwawula ne baga nti kati gw'oli mwawule. Naye ate ffenna tugenda mu ggulu ate oli ffenna kitaffe. Lwaki tetumumanya ffenna? Yesu n'akeeranga ku makya n'ateekamu lugabire ye n'ateekamu akakanzu ke. Mukama ansaasire nkayise kanzu n'ayingira ekibuga. Mbabuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda bufaananyizibwa omusizi eyagenda n'asiga ensigo emu n'egwa ku lwasi. Nkugereza Yesu n'asomesanga ebigambo nga bipya tebiri mu sirabasi za ddiini, tiyabijja mu theological schools. Yesu si theologian, not at all. Yesu wa bwakabaka bwa Katonda. Yesu wa bwakabaka bwa Katonda. N'atambulanga bannaddiini balina bingi ebyokumukubisa. Bagamba abantu mugenda kuwuliza atalina na byambalo. Naye ng'ekyambalo kyali kyogedde ddi. Mugenda kuwuliriza oyo ataasoma. Mugenda kuwuliriza oyo mutabani w'omubazi. Oyo sigo bazaala balya Nazaaleesi. Naye enjawulo yali eriwo nti ng'ayambadde nga bw'ayambadde, ng'alinga bw'ali bwe yabadde ng'ava ewaka. Abalema bawona, bakasiru boogera, bakiggala bawulira, abafu bazuukira, amaanyi gali munda so tegali mu ngoye. Era bwetyo movement ya Yesu bwe yagireka era bweri. Bannaffe bonna abali mu nsi yonna abakyali mu Katonda tebayiiyaayo ngoye, bongera kunoonya Mwoyo Mutukuvu, kubanga omubeezi waffe ye Mwoyo Mutukuvu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Omubeezi waffe ye Mwoyo Mutukuvu. Mubeezi waffe ye Mwoyo Mutukuvu. Ate Omwoyo Mutukuvu si bunyonyi. The Holy Spirit is not birds. Nalaba mu biseera bya COVID bannaddiini nga bakuŋŋaanye, waliwo okulonda ne balaga His Excellency nti bigenda kubeera bya mirembe kubanga n'obunyonyi bwe balina bugenda kubuuka bulanga akabonero ak'emirembe. Baabukasuka tebwagaana. Nze tonzannyisanga buli lunaku mba ne lesoni. On that day I learned. Bakwata enjibwa ne bazisitula mu bbanga ne zigaana. Ne bazikasuka ne zirema. Ate nga baali baga nti enjibwa ezo bwe zibuuka akabonero ka Mwoyo Mutukuvu, era Omwoyo Mutukuvu agenda kubalangirira emirembe mu kulonda ne mu ggwanga lyonna. Oba baali tebaziwadde emmere? Oba enjibwa zaali zeekalakaasa ki? Naye amazima ga Katonda zaagaana okubuuka.
eriyo ekirala ekigenderako awo kyenti okwogera nti abaali bakutenjiibwa baafa. Webase. That is not politics. Those are the facts. Abaali bakutenjiibwa bazibuuse zibuuke ne zigaana tebakyali balamu bagenda eri Mukama waffe. Bw'oba oyaniriza omwoyo omutukuvu twaniriza binyonyi. Bw'oba oyaniriza omwoyo omutukuvu twaniriza graphics. Ndabye abasumba nga babeera ku zi TV ne bakozesa tekinologi okulaga nti waliwo fire. N'agamba fire kati bw'akola bati omukono balibo baproducer ne bamusumululira omuliro gwa TV, omuliro gw'ebifaananyi, omuliro gwa graphics. The Holy Spirit is moving. In fact, wabo bamuyita ghost. No wonder basinza mizimu. Ne basumulula obunyonyi emabega wa TV. Obweru obutukula. Kakanyonyi aka TV katukula naye gwe omutima gwo guli gutya. Etteeka lye batu ery'okwagalana terikyakola. Batono abalirina. Bayibuli etugamba tutambulira ku mpagi 3 mu bulamu. Ziwandiike. Bakolinse ekisooka 13:13. Tosobola kwerabira nyiriri ezo. Bakolinse ekisooka 13:13. Ayagala okumanya empagi z'obulokozi awo we ziri. Empagi z'obulokozi ziri 3. Esooka kukkiriza, ey'okubiri ssuubi, ey'okusatu kwagala. Naye Bayibuli yemalizenga naye muzina ebbiri esatu esingamu amaanyi bagiyita kwagala. Okwagala muganda wange kukalubye, kubanga singa abantu baagala bannaabwe tebandi bakozeseza ndagaano Yesu zaatakozesanga bakkiriza. Oli naakuvunamira n'omwambaza ekyambalo, Yesu tana gwe yayambaza kyambalo. Oli naavunama mu maaso go n'agalamira awo. Kati buli muntu ensi agitambuzanga bw'ayagala. Enzikiriza ffe buli muntu agitambuzanga bw'ayagala. Weegendereze nnyo mwannyinaze, muganda wange, mukwano gwange, omukkiriza, musumba munnange, omuweereza, okole relationship ne Katonda. Weesomere Bayibuli otegere bulungi Katonda ono. Eri obuvidiyozi bungi obutambula nga bagamba nti abo nabo bakkiriza nga babakuba kibooko okujjula omwoyo. Oba kibooko za bibonezo ezimu za bibonezo omuteba wadde ebimu bya 10 ne babagalamiza ne babakuba kibooko. Sitaani agezaako blaspheminga ekkanisa ya Kristo. Era omuntu gwabulira enjiri n'agaana okulokoka oba oli awo ng'akuweereza aka vidiyo. Laba abalokole bammwe. Ani yabaga nti abo balokole? Many of those are setups. Batusetingidde abantu. Abantu abamu baali baganda baffe ne basalawo ebitiibwa ne ssente ne bibasingira ne babatwala. Kati tebakyakolera Yesu, bakolera gwe tutategeera. Kubanga tulabira ku bye baba bakoze. Bwe bamala okukola omulimu nga tubuuza guno gwa Yesu oba gwani. Ejjuuzi baakwata omuvubuka mu kibuga awo ng'ali bukunyegere, talina ndaweya, talina mpale, talina saati. Nti oyo naye mulokole ali mu kubulira njiri. Mundeeyo ku musingi Adamu ne Eva nga babaali nga tebalina ngoye, bwe baali tebannayonoona, tebayambala. Oyo yazzeeyo ku musingi. Ojja mu kibuga ng'oli bute. Okwambala engoye kabonero ka kwonoona. Poliisi n'emukwata n'emutwala. Oba baba musasudde. Oyo si mulokole munnaffe. Kubanga Yesu teyagibulira nga ali bwereere. Abamwambulamu engoye baali baswaza muswazi. Bamwambulamu engoye nga bamukomerera. Gwe nange tusobole okwambala. Yakkiriza ffe tusobole okwambala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ebintu bingi ebigenda bibeerawo mu kibuga. Omusajja bamukwata nga ali bukunya ddala. Agamba Yesu alokolera awonya. Bw'obanga tolina bibijjako engoye.
beera nga Adamu bwe yali nga tanafuna bibi. Poliisi n'emututwalira. Kati oyo oba baba muwadde mmeka nga ziri ku akawunti. Abantu bali mu stress, abantu bali mu depression, people are ready to do anything. Omuntu bw'omugamba nti obukadde 5 tubutadde ku akawunti weeyambule, asooka ne buuza nti ani amanyi. Wangi abuuza nti ani amanyi. Kati ng'ono awaddeyo obukadde 5 anoonya okutta emyoyo. Naawe abadde alokoka nga baga nti gye wagenda basiru, oba oli abo nga wavuddeyo eyeeyita mulokole munnammwe akunuma mu kibuga bute. Kati Haji n'addamu nakkubira, oba Faaza ali mu kika kyewammwe oba omulala yenna, naga nti mugyebala egy'obulokole wuuyo munnammwe, n'otandika okushayinga awe n'obulokozi. Tuli mu nnaku mbi. Waliwo omuntu yatuintroducingira obuzindalo mu kibuga obubuulira enjiri, n'atuzaalira baddiikuula mu kifo ky'ababuulizi b'enjiri. Njogera eddoboozi ery'ekitume mu ggwanga lino eyaleeta obuzindaalo. Sitaani yali mabega wa idea, genda okebere buli awali ayina akazindaalo, nga yali mubuulizi wa njiri ku nguudo, olabe ekiriyo. Bateekamu nnyimba ze yandibadde yeeteramu ewaka, bali kuli bali mu kuzina, baba likodinze batambula ku WhatsApp, bazina amazina aga buli ngeri. Naye nga bakugamba nti Yesu yali ku luguudo okuzina mazina, mwe yali atambula ku nguudo mu bibuga ne mu mbuga, ng'agenda ku mbalama z'ennyanja na buli wantu wonna. Yali atambula agenda kutema dansi. Abantu bangi abayingira ekkanisa nga bababuulidde enjiri ku makubo. Alokolera awonya. Weetaaga bakuliranye, teweetaaga kizindaalo. Abo abakuyitako bokka bw'oba obuulira. Yesu alokolera awonya. Omwana wa Katonda omu yazaalibwa tuwone ebibi byaffe. Tiyajja kusalira nsi musango. Yokaana 3:17. Tiyajja kusalira nsi musango naye ensero okwokere ku ye. Atamukkiriza omusango ogumaze okumusinga. Ennyonta bw'ekuluma ng'omalawo ng'ogenda, ng'olya kamere ng'onnyuka ng'oddayo ng'ogenda okola mirimu gyo. Naye bano kati basiiba ku street nga bazina. Sitaani tali mu byakuzina, sitaani ali mu kuttira ddala myoyo. Bakadde baffe abaatusooka mu njiri babuze, tibakyamanya oba balokole oba baddayo mu ddiini. Ebyambalo bye bambadde ab'eddiini bali mu kuseka, kubanga ebitiibwa byonna nga bwe babyeyita baabivumanga. Abo boolaba babishopu, abo babisopo, kyova olaba babisopo tebasobola kulaba mazima gano ag'obulokozi. Abaayogeranga nti babishopu babisopo, kati ate babisopo pololobo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Abaayogeranga nti abatalaba bulokozi ne beewa ebitiibwa babisopo tibalaba, kati ate bo bayiseewo, kubanga njagala nnyo abantu b'eddiini babeera stable, ne banyweza eddiini yaabwe ne bakwetegereza. Era kati neeyongedde okutya okw'obutuukirivu, nti abantu abatugambanga nga tulokoka nti ogenda kumala essande 3, ne bamala ne bakuwa emyezi 3, ne bamala ne bakuwa emyaka 3, kati osobola okugwira ne ku myaka 4. Nga bye wavumanga byonna obirimu. Byonna bye wavumanga byonna ng'obirimu. Ya kakati muganda wange naawe mwanyinaze, bino mbyogeredde mu kisiibo kino ate mbyogera lwa bulungi. Enkomerero enaatera okutuuka. Bw'olabanga Amerika erina embiranye ey'amaanyi ne Russia, North Korea nga yafuna eggumi lyotasobola kulowoozaako, China ng'eringa esirise, naye nga buli omu ku bo alina nuclear asobola okumalawo ensi eno. Osobola okwebaka ne bukyanga ekiro baabibaludde, nga tuwali n'omu yasituse n'ogu. Totwalanga lunaku Mukama lwakuwadde for granted. Sooka okebera obulokozi oba okyali mulokole. Zikubira waggulu obanga okitegere kye ŋŋamba. Ŋŋambye eki?
totwalanga lunaku Mukama lwakuwadde for granted. Ekyokubiri, tolabira ku Bujjingo notato newankubadde nga abakulembeze tubeera kyakulabirako ne tetwagala kukulembera abantu batalowooza. Nze Bujjingo saagala kukulembera abantu batalowooza, saagala kukulembera ddamiizi, saagala kukulembera abantu balinga bidomola, njagala kukulembera abantu nga bategeera kubanga si bange. Nze bwenfa saagala ngende n'amagezi gammwe, njagala obeere ng'otegeera nga ndi mulamu, obeere ng'otegeera nga nfudde. Bw'olaba nga nsiriwadde goberera Katonda. Ne Pawulo agamba nti mungoberere nze nga bwe ngoberera Kristo. Tuleke okutya abantu naye tutye Katonda. Bassebo ne bannyabo, bino byenjogedde byonna mu saavisi eno mu Uganda si y'ensonga, teri abyogerako. Nali mmanyi nti ke bakuta omusajja ng'ali bwereere ng'abuulira enjiri, bano abeeyita abalabirizi b'ekibuga bagenda keera bamwegane, teri yali anyeza ekigambo no. Naye oli bwakulaba ng'ozze mu kyakyalooza onootera okweyambula kubanga mbutweyambula. Naye nga kasookedde kanisa ebeerawo mu Uganda yakabeeramu omuntu omu agamba nti azze kubulira njiri ku kkubo ng'ali bwereere. Do you care? Do you care? Let us be our brothers keepers. Ebyo byonna ebigenda bibeerawo, ababikola balya ne beeyambula Kristo ne bambala ebirala. Omuntu n'agamba ye pulezidenti w'obulokole, tewali aganya ekyeyite. Eyavumiriranga egandula yasinga ojambala yajambaza abalala. Naye ng'ate omuntu n'agikwambaza mu mutima gw'ogamba naye sivudde Katonda, naye ate ono ye n'amuddawa, n'ofukamira n'agikwambaza bulungi. Otidde omuntu okusinga bw'olina kati okutya Katonda. Newankubadde nga Bayibuli egamba tebakomanga kwabo abaafukibwako amafuta, Sitaani agalina naye tusiba tumugoba. Kiŋŋambira akuliraanye nti newankubadde nga Bayibuli egamba tebakomanga kwabo abaafukibwako amafuta, tewali yagwa oba akyayimiridde eyenkana amafuta Sitaani mwe yali ayimirira. Listen to me carefully. Tewali yagwa newankubadde kufa abayimiridde alina amafuta agenkana aga Lusifa taliyo. N'olwaleero akyakwata abantu gw'olabanga omugezi ennyo, profesa omusanga ayinayirizi, n'obuuza nti ebitabo byonna by'osomye naga nti kano ke kannyamba. Do you understand? The devil is so anointed, highly anointed to confuse, but we touch him by fire. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde. Tumukwatako n'amaanyi na muliro, tumuyitira muliro. We tutuuse abasumba abamu beetaaga kubagoba with fire. N'omubuuza bino by'oleese obijjeewa? Lwaki otandika eddiini mu kintu kya Mukama waffe? Lwaki ye weetaddeko obukulu bw'olifa ekkanisa ekuba emiranga nti omukulu w'ekkanisa yafudde? Omukulu w'ekkanisa yafa gumu, ekkanisa neewubala ennaku 3 n'abatume ne beggalira mu kizimbe eyo nga ne bw'okola otya tebaggulawo. Abalala baali bamukkiriza ne batambula bagende mu kyalo, ate bw'oba tolina Yesu mu kibuga oba okolamu ki? Naye n'abagwako nga bali mu lugendo lw'Emmaawo yennyini ne bamuliiramu. Munnange tubadde mu kibuga, musajja abadde ow'amaanyi banna eno bamusse bamuziise nagani ne bamuga nti ubiira waggwa atamanyi bifa mu Yerusaalemi, omusajja mufu. Naye nga yatambula nabo n'abakomyawo abo, n'agenda alaba abaali beggalidde, n'amanya nti bano ne bw'okonkono otya tebajja kuggulawo. Bamulabira mu makkati gaabwe nga lugi terugguddeewo, kubanga gwe tuweereza ye Katonda mukubira engalo ez'amaanyi. Asobola okuyingira mu bizibu byo, asobola okuyingira mu mbeera yo, asobola okuyingira ng'ewoowo n'abaalogalogawo nga tewaliwo amagezi akyama.
Yesu ayingire. N'ayingira ne batangalirira nga tebaguddeewo, n'ababuuliraawo n'abaga nti emirembe gibeere mu mmwe. Njogera ku akulira ekkanisa yafaako. Ekkanisa mu nsi yonna teriddamu kuba miranga nti akulira obulokole yafudde, eyeeteekawo alifa lulwe. Ekkanisa mu nsi yonna erindirira eyazuukira akomewo atwale ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekkanisa tegenda kuddamu kuba miranga nti agikulira yafudde. Eyali agikulira era nga yakyagikulira era nga yaligikulira emirembe n'emirembe, kubanga yiye ekkanisa ya Kristo. Owulidde? Era ne mu bitiibwa bye yeewa temuliimu kya bwa pulezidenti. Tosobola kimpa okuva gyetandikira Bayibuli paka gyekoma. Wabula ye kabaka, kubanga kitaawe ye kabaka w'abakabaka, ate kitaawe yeye era ye kabaka w'abakabaka. Bwe bikutabula gw'omanya kyozzaako, naye nga ye kabaka w'abakabaka y'omu n'ekitaawe, omwana ne taata n'omwoyo omutukuvu y'omu. Mukubire engalo ez'amaanyi atukuŋŋaanya. Oyo mwesigwa, oyo mwesigwa nnyo. N'ayingira n'aga nti emirembe gibeere mu mmwe, n'ababuulira instruction zaawo, n'atambulamu ng'era twali amuggulidde. Zaali teziri busanga Tomasi takomyewo. Tomasi n'ayingira ne bamuga nti Mukama waffe abadde wano, n'aga nti nange ennaku ennuma nga mmwe, nate tetugwa ddalu wangi. Tomasi n'akomawo ne bamuga nti Mukama waffe yennyini abadde wano. N'abagamba nange ennaku ennuma, naye ennaku bwe beetuluma nga tuli depressed ate tetugwa ddalu. Oli bamuziika mwe mwalabawo omufu akomawo. Ne bamuga nti abadde wano, n'atandika okubuuza ebibuuzo nga byonna ge magezi g'obuntu. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Engero essula 3 onyiri wa 5, Proverbs chapter 3 verse 5, that trust in the Lord with all your heart, but do not lean on your own understanding. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. Okay? So teweesigamanga ku kutegeera kwo gwe. Mu Engero essula 3 onyiri wa 5 lukebere. Hakati ng'okyalukebera, Tomasi n'ayingira mu kutegeera kwe. N'aga nti baliwo abagamba nti abadde wano, bonna ne bawanika. N'abaga nti okay, musooke mumpagguddewo. Mundaga amuggulidde tulukula obudde. Nti twali amuggulidde. Tumulabidde wakati awo. Okay, n'aga nti okay, ekyo nakyo nkikkiriza, ddalu lyammwe likuze. Ani kumwe akebedde engalo oba akuba emisumaali oba ebigere? Bano ne bagenda endowooza ate omanyi omuntu alina ekifuta asobola obbagwamu ne mutandika okulowooza nti muli bakyamu. Bano abambaza abantu ebigoye kati abatambuza ebifaananyi social media ng'obulokole bwafuuse ng'eddiini bakulowoozesa nti bulijjo oli mu nsobi. Nabagani mulindeko olwo yalina akazinda. Tomasi yeetoola n'okwetoola ati ate ategeera ennyo amagezi g'obana bono. Nagandi kino kyendeeta bwe mukimalanga mumaze. Ani akebedde mu mbirizi we baakuba effumu? Ababadde n'addamu n'abuuza, baliwo abagamba nti abadde wano. Baliwo abagamba nti Yesu ayingidde wano. Nga tuwakyali asula mukono nga n'agusitula bw'ati. Kusitula kankana magende omusajja ayinza okunjokerawo ekibuuzo. Abadde ayambadde atya kubanga engoye ze baazigabana ku muti wali. Mwebase. Hakati Tomasi n'atuula nga ye championi ate nga tabaddewo mu kujja kwa Yesu. Wegendereza okukyalirwako oleme okugattanga n'abantu abalala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Ngambye eki? Wegendereze nnyo okukyalirwako
oleme okugatta n'abantu abalala bajja kulizoninga magezi g'obuntu bakwerabize vision yo. Yeah. Your vision is unique. Katonda ina kyagala okole naye tokiteesako nnyo nabatakitegeera. Katonda agenda kuwayo omuntu ng'omuntu gwakuwadde oyo ng'akutegeera. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Okukyalirwako tomalaga kugabana. Bano okukyalirwako bwe bakugabana n'abadde mu kibuga ng'ayenjeera n'amala ng'alinga abawangudde. Mukulu walokoka bibyo wegendereze bye walokoka. Bannange geyeena ya ddala eggulu lya ddala. Twalokoka sikufuna bugagga sikufuna bitiibwa sikutwambaza bigoye. Twalokoka Mukama bw'aba atuggyemu guno ogufa atwambaza ogutafa. Bwe tuba tuvudde mu mubiri guno ogufa atwambaza ogutafa. Twalokoka kusikira mu mulamu butagwawo. Tetwalokoka kukola mannya gabeere mu bitabo bya Intelligence Council, gabeere mu bitabo bya East African Community, gabeere mu bitabo bya International manya. Amanya gaffe gagende mu Guinness Book. No, amanya tugagala mu kitabo eky'obulamu obutagwawo. Amanya tugagala mu kitabo eky'obulamu obutagwawo. Munnange baba bali awo nga Yesu aze era twali yamuggulira kubanga Yesu yamanya ng'omuntu omu ono asobola okuwa abantu 10 obutwa. Era bonna baali bayongobedde nga tekyali akijja mu kamwa nti Yesu bamulabyeko. Kubanga w'okijjira mu kamwa waliwo ekibuuzo, logical question. You know? Nebaza Mukama ntuteeko okusomera ebimu nali sibimanyi nako. Ngenda graduatinga mu June. Ate nkyeyongera okusoma naye nze sisoma kubonyaabonya kanisa. Nsoma kutaasa mubiri gwa Mukama waffe. Nsoma kubaako kyengatta ku mubiri gwa Mukama waffe. Logical question. Egaana omuntu alina spiritual experience okwogera. Kiwandiike. Logical question. Egaana omuntu alina spiritual experience okwogera. Awo bannassensu babuuliza nti aliwo aga nti eriyo Katonda. Ekibumbe kibuuza oba eriyo Katonda. Nga baagala ojje mumukenenule mumuteeke mu laabu mutandike omwekebejja bakubuuza okutu kwa Katonda kuliwa. Do you understand? So abaana baali mulinga banyogoze abantu 10 abamulabye tibakyasobola kwogera kubanga kali magezi ow'amagezi g'abantu. Ebyo bye tugenda tufuna ebyo eby'amagezi g'abantu. Nova ku ordinary person nofuuka doctor nofuuka professor. Wegendereze oleme bikozesanga against your soul or against the church. Kubanga bulijjo omuntu bw'akola ensobi ng'alina title y'obuyigirizi abantu bayinza omumusonyiwa ate ne basigala nga balina ne second thought nti yandiba omutuufu kubanga yasoma. Naye Katonda si diguli, Katonda kisa. Zikubire waggulu obanga obitegedde. Ngambye nti Katonda si diguli, Katonda mwoyo, Katonda kubikkulirwa, Katonda kisa. Bali awo Yesu yennyini n'akomawo. Omnipresent. Ono yalinga abanyigiriza abo abajegawaza nga Yesu waali era. Balowooza yafulumye naye era waali. Era bwe yayingira ku luno 11 bonna nga batudde ne baddamu amaanyi ne baga okukomawo okwo buli omu kye yali agamba mutima gwe kututaasizza. Omusajja atusirisizza mazima ga Katonda mu ggulu nga tetukulabye. Kyeŋŋamba nga bakyogera mu mutima naye akebera omutima yali amanyi bye boogera mu mutima. Ati bw'akomawo atuukirawo oli abuuza ebibuuzo. N'amugamba Thomas, owakanye nga bakugambye nti mbadde wano. Ekibuuzo ekisinza okubeera ekyakabenje kyekyokuba nti embiriizi zange waliwo azikuttemu we baafumita effumu n'engalo zange waliwo azikutteko we baakuba emisumaali. N'amugamba nti ebibatu byange obirabye.
teekamu olugalo. Nsaba Yesu akuviireyo mwannyinaze, nsaba Yesu akuviireyo muganda wange, nsaba Yesu akuviireyo omwefunireko experience eyiyo in the mighty name of Jesus. Bwe yalaba engalo Thomas n'ayenjebuka n'amugamba lindako leka kukkiriza ng'olabye ebituli bya ngalo banno babuuzizza oba bankute mu mbiriizi. N'abikkula n'amugamba teekamu n'omukono, teekamu n'omukono nga gwakulwanyisa bulwanyisa. Thomas takkiriza kwata magama, nakkiriza dda naye nga akkiriza lwakubanga Yesu yeetuukidde. Nyina okukkiriza mu mutima gwange nti newankubadde nga ababuzaabuza bali influential, newankubadde nga ababuzaabuza baasoma nnyo, naye nga balina ne ssente, wabula Kristo be yasiima be yalonda, abatali bakugenda mu kuzikirira kugoberera bazikirira, agenda kubeera g'omu ku omu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zikubira waggulu obanga okitegedde. Nasoma olunyiriri nga lugamba nti omusajja oyo Katonda asiima gwayagadde, asaasira gwayagadde okusaasira. Luli mu Baluumi, Baluumi 8, Baluumi 9. Baluumi 9 olunyiriri lwa 18. Kale bwe kityo luwandiike. Romans chapter 9 verse 18. Kale bwe kityo asaasira gwayagala okusaasira. Abamu bagwa mu kitundu ky'olunyiriri olukyokubiri. Era akakanyaza gwayagala okukakanyaza. Baluumi essula ya 9 olunyiriri lwa 18. Romans chapter 8 verse 18. Romans chapter 9 rather. Romans chapter 9 verse 18. Kulira olunyiriri. Kale bwe kityo asaasira gwayagala okusaasira, era akakanyaza gwayagala okukakanyaza. Ebigambo bino mbyogedde kumpi okuva mu kamera yaŋŋamba nti Bujjingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Nabagambanga nti abasajja bano baagala kukola ddiini ng'ensi ewakana. Ne mbagamba bannanga abasajja batandise okukola ekiteeka ekigoba abantu mu busumba mbu bagende basooke basome nga bafaaza, ensi n'ewakana. Oluvannyuma ne kivaayo n'ekyeyerula ne kidda kungulu. Mukama n'abiyingiramu abamu abaali bakivuga bali eyo bawera ennemba. Ne mbagamba bano abasajja bano bakyawa obulokole, wadde mwe mubawa ekitiibwa mu bulokole, naye si bwe baliko bali ku birala. Kati buli kimu kitandise okweyerula. Saagala mumpite nnabbi, nayitibwa Katonda, ndabisa amaaso ag'omwoyo ne ndaba ekigenda okutukosa. Era bye nabagambanga byennyini ebingi mubirabye, ebirala mukyabiraba. Abalokole kati balina nabo empeta ze bakomba, bakomba ku mpeta. Era nannyini kugikombesaako naye n'asanyuka. Nababuuzanga ne mbagamba bannange, empeta zino abasumba abakulu bakama baffe ze bambala nga si ya bufumbo esimbolinga ki? Wadde nga n'ey'obufumbo mu Bayibuli twalina woogisanga. Era baganda baffe abasevensidde tebafumbizangako muntu yenna na kyuma. Bwe nayogera ensi yangolokokerako balowooza Bujjingo tategeera. Kizibu nno okusanga nsinga okutegeera Bayibuli. Olw'ekisa kya Katonda Bayibuli ngitegeera. Olw'ekisa kya Katonda Bayibuli ngitegeera. But ignorance is destroying people. Bwe nayogera nti empeta si ya bufumbo, buli muntu yagolokoka. Naye nga tulina eddiini namba ate nga nsomi ya Bayibuli. Omuseveni sidasoma Bayibuli
teri mu Seventh Day n'omu ayambala mpeta. Actually bo baziraba we bazikyayira obulungi. We wali abantu bajjayo earring zaabwe ne bajjamu nekeresi ne bajjamu empeta zaabwe ne bakolamu ennyana ey'okusinza. Nakyogera kibagamba eno mbulokole naye ng'eddiini n'ama yaabwe Seventh Day tayambala mpeta mu bufumbo. Kati tulina abasajja abalokole abasajja abakadde abambadde empeta nga ziringa 8 eno nnya n'eno nnya ate nga ziyina n'emitwe. Bw'oba wagyetegereza bulungi mulimu ekintu. Basalawo okunoonya amaanyi amalala kati batandise ozikombesa ku bannaabwe be bazikombesaako bakulu bannaabwe. Kwegeridde gwe omuvubuka lokoka ng'ogoberera Kristo. Togoberera bujingo, goberera Kristo. Togoberera muntu yenna, goberera Kristo. Yingira ekkanisa ng'onoonya Kristo. Katonda y'omu ye yawa Musa ekisa. Katonda y'omu bwe yalabanga Falaawo ayitiridde n'atandika omukakanyazanga yamukakanyaza paka lyamukutula. Mbabuulidde ebigambo bino okumala ebbanga. Leero nsaba mubiwulirize n'obwegendereza. Omuntu osobola omulabula n'alowooza nti keekaaniko akandabula. Osobola okulabula abantu abangi ne bagamba ko keekaani akatulabula. Ne Mukama naye n'abaviiramu ddala. N'agenda ng'abakakanyaza kuba kati kino kyolaba omulokole ng'ayambadde ng'owa Church of Uganda ng'ate ne mu Church of Uganda takkiriza nti agenzeeyo, ng'ayambadde ng'owa Kereziya ng'ate ne mu Kereziya takkiriza nti agenzeeyo, ng'ayawula banne ng'abambaza. Ng'ene waffe takyayambalanga fajjire mu ngoye eza bulijjo ng'akola saavisi wabula ng'atandise kwambala birala. Aba agudde mu kitundu ky'olunyiriri ekyokubiri. Baluumi 9:18. Kale bwe kityo asaasira gw'ayagala okusaasira era akakanyaza gw'ayagala okukakanyaza. Nkwegayiridde gwe weeveemu ogambe Mukama nti in the first place wansaasira busaasizi. Nsaasirira ddala. Naawe weegendereze okole ebintu nga byonna by'okola biraga nti oyagala ekisa kya Katonda. Bassebo ne bannyabo, get ready for another wave. Katonda agenda kusitula abaweereza. Abaweereza abatalina compromise. Katonda agenda kusitula abaweereza mu kategore zonna. Abanaaweereza ffe tuweereza, tetuweereza ku ssente z'abazungu. Not at all. Tetuweereza lwa buyigirize. Tuli ba disciples. Ffe tuli abo abayitibwa Mukama waffe. Era Katonda agenda kuyimusa abaweereza nga soosi zaabwe endala. Yes, Abafalisaayo n'Abasaddukaayo gye baali bajja ssente Yesu si gye yali azijja. Not at all. Bayibuli egamba be yali amaze ogobako emyoyo emibi ate be baawangayo ssente. Enjiri eno n'etambula nga bali bagirwana nga bano abagiwoneramu bagiwagira. Bali bagirwana nga bano abagiwoneramu bagiwagira. Bali bagirwana nga bano abagiwoneramu bagiwagira. N'olwaleero enjiri etambula. Si wano woka naye mu nsi zonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka. Yesu yalagira okubuulira enjiri. Amangu nnyo ddala Yesu akomawo mangu. Si wano woka naye mu nsi zonna enjiri ebuulirwa abantu balokoka. Yesu yalagira okubuulira enjiri. Amangu nnyo ddala Yesu akomawo mangu. Akomawo abooluganda. Talimba akomawo. Luka essula ya 8 olusooka olwokubiri n'olwokusatu n'atanula okubuulira enjiri mu bibuga ne mu mbuga zonna nga bali abayigirizwa batambula naye sente ezaakolanga mu njiri eyo nga ziva mu abo abaawonyezebwako dayimooni. Luke chapter 8 verse 1-3. Yes, era babakumenyera nti Maria Magdalena yavaako dayimooni 7. Njagala otwala mutawaana mu kusaba kuno n'okusiiba obale dayimooni mmeka ezikuliko nga n'okukkiriza mu bakola ebitali bya Yesu bye yakola
nayo dayimoni. Nkiddemu okukkiriza mu bakola ebitali Yesu bye yakola nagwo muzimu. Era singa nange nsirika busirisi nga bigenda mu maaso nga Mukama mpadde eddoboozi mulembe bwe guti, nange mba mmaze okukkiriza emizimu okuntuulako. Buli ekibaawo sirika. Banalabire abanabitegeera abatabitegeere tebabitegeere. Bayibuli ega nti mu ggwanga abalungi bwe basirika ensi ezikirira, ekibi kyeyongera. Kasita abatuukirivu basirika ekibi kyeyongera. Okwagala kwenjagala Katonda, saagala omwana omuto agwe mu kitimba ky'obwa bishop mu church. Saagala omwana omuto agwe mu kitimba ky'okumwambaza ebyambalo mu church. Saagala omwana omuto agwe mu kitimba ky'okufukamira okukomba ku mpeta z'abantu. Saagala omwana omuto agwe mu kitimba ky'okuba nti obulamu yabuwa Yesu n'alokoka naye amalirize ng'ali mu bisiyaga. Saagala ate sinze wabula Mukama waffe. Mukama waffe taagala omalirize nga bakusiyagidde mu church. These people are very untouchable. Omu bw'atambula eno ng'agenda kukola ddiini, oli atambula eri ng'agenda kusiyaga abavubuka, oli omulala atambula eri nga buli omu atambula alina by'akola. But that is not the way of Christ. The way of Christ is very clear. Omuntu ali mu Yesu aba ategeera. Nsaba ababuulizi b'enjiri abali ku makubo amagezi gabajjire. Mulekerawo okudda ku makubo okufuuka baddiikuula. Tosiiba ng'otumbudde music, bootereddeko music bamulina ewaka. Ennyimba ezo bazirina ewaka. Baagala kuwulira wasomye eki mu Bayibuli, Mukama akutumye eki. Yesu alokola oba awonya. And the men of you, ne bw'oba wava mu bidongo, leka kudda mu kuzinira ku makubo. Mubuulire enjiri ey'amazima. Abo bonna be muyita bataata bamuze, tunayogera bataata, ate bataata, omanyi abo be bakitaffe, omanyi abo be bakitaffe mu mwoyo, omanyi abo be bataata, omanyi abo be bataata. Timunnaba kusoma Bayibuli ate muli mu kkubo okubuulira njiri. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Matayo essula ya 23:9 tewali kitaffe mulala. Matayo essula 23 olunyino lw'omwenda lwesomera awo. Era temuyitanga muntu ku nsi kitammwe, kubanga taata ono omulala abuzaabuza ajja n'ekidoctrine nga temukitegeera. Nene muga nti owaye ekitaffe. Weesomerewo nze sinze mpandiiseewo. Matayo 23:9. Era temuyitanga muntu ku nsi kitammwe, kubanga kitammwe ali omu, ali mu ggulu. Taata gw'olina okutya n'ogoberera ebiragiro byakuwadde ali mu ggulu. Ye ssaala ya Mukama waffe. Era naffe twagigolokosa olw'ekisa kya Katonda. Kati abantu batandise ogisoma nga bagitegeera, naye njagala weyongera ogitegeera. Bw'ogamba nti kitaffe ali mu ggulu ate weerabira ow'omundeeba. Bw'ogamba nti kitaffe ali mu ggulu ate weerabira ow'okaleerwe. Nze njogera bitundu, gwe gomanyi byoseka. Bw'ogamba nti kitaffe ali mu ggulu ate weerabira ow'erubaga. Bw'ogamba nti kitaffe ali mu ggulu weerabira ow'emakerere n'ow'ebwayiise. Mean what you say. Bwe bamubuuza nti tusabenga tutya, n'abagamba nti musabenga bwe muti, nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe. Naye kati ebikolebwa ebisinga obungi byakuddugaza buddugaza linnya lya Mukama. Buli muntu asaliramu n'omusango. Okwagalana tekukyaliwo. Buli omu alina byeyagaliza. Bw'oba togoberera interests ze agenda kukolera buli ekisoboka. Abantu twafuna bamafiya mu church, alowoozaamu n'aga nti oyo yalivumirira ekyambalo kyange n'eddiini yange, nti ye kamutabule taliddamu nakutegeera. Ajja ggwe eddalu kasita abaana be balimuvuma ne bamukuba, mukyala we n'amuvaako, ajja kutambulanga nga mulalu. Nze nyambale bulungi eggandula zange nkole n'eddiini yange, tuyise n'etteeka nga tuwali ayogera. Naye Mukama atukuumye tetugudde eddalu. Tutegeera bulungi olw'ekisa kya Katonda. Abange tutegeera.
olw'ekisa kya Katonda. Ebizibu bibadde bingi naye Mukama atuwaniridde mu byonna. Ebizibu bibadde bingi nga babitusetingidde, babisetinze ne bamala obisetinga ne badda ku mativi. Oyo nabbi wa bulimba, oyo yagoba mukazi we, oyo yakola bw'ati. Naye ate wali ondabyeko ne mukazi wo nti gwe owange wali obaddeko naye nti ye, kati gwe owange wali okola ki naye? Oba okitegere kye ŋŋamba? Oyo nabbi wa bulimba, oyo tabako kyatwogerako. Oba tuli bakyamu ate ye yasinga. Yagoba mukazi we, wali ondabyeko n'owuwo nekasookedde mubeerawo simukwatangako mu ngalo. Owange obeera naye ku TV buli lunaku nerowooza nti ensi teraba. Bayibuli egamba ne beguba mukono nga gwe gwonoona temako. Bayibuli egamba ne beriba liiso nga lyerirabika okutwala mu gayeena kuulamu. Naye embaata bwe ziba zisoma Bayibuli zo zigamba tewali kwawukana. Nga saawukana naawe ntya nga n'eriiso lyange baŋŋamye ndigyemu. Ekiŋŋaano genda mu ggulu. Yesu yagamba nti kigyeko otuuke mu ggulu ng'oli wa bitundutundu, Katonda anaakujjuza. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. Bw'omala okwogera n'obabulira ebituufu ne bagamba katugyeyo akantu kaffe ke twapanga. Oyo gwe mwawulidde ayogera yayawukana n'omukazi oyo gwalaba malaaya. Mukama waffe agambye nti obanga eriiso lyo lirabika likutwala mu ggeyeena likuulemu. Yesu agamba nti waakiri okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wa ttulu okusinga okugenda mu ggeyeena ng'olina amaaso abiri. Baŋŋambye kuggyako ekitundu kya mubiri gwange ate ng'oŋŋamba kye nasanga mu kkubo. Bayibuli mugisoma mugisulise. Naye ekituufu kiri nti tugenda kwogera okutuuka Mukama waffe Yesu lwali tuyita. Bw'ali batakomyewo n'atusanga nga tuli balamu, tujja kufa tugende naye tetujja kufa na bigambo. Nze bwe mulabanga nnyingidde ekikeesi mumanya nti ebigambo byonna bye bantuma mbyogedde na buli mulimu gwe bantuma okukola ngukoze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. N'olwekyo abooluganda enjiri yeetaagisa nnyo. Mwebale nnyo abaawulidde nga mbagamba nti neetaagayo abantu 10,000. Mwebale abeewandiisiza. Kati wali ku Soloti bw'otuukawo omwana omuwala bamuyita Giriyani ne Immaculate babirye. Omu sekretale wa church, omulala sekretale wa radio. Bagenda kubanga bakuligestalinga. Bw'oyagala osasula, bw'oyagala ebeera pledge, oyagala bagazi kubeera ku bantu 10,000. Era n'okutandika ne Wednesday service ku Canaanland okutuusa ku Sunday. Church administrator, church admin aliwa ye. Yatuddewa omwajje n'omulala gye. Aliwo waswa. Kathe yali okumpi. Bagenda kubanga bawandiika gwe ng'oyagala okugenda ku bantu 10,000 abagenda okusukuma enjiri. Njagala nkutegeeze nti we tusoma Bayibuli tegamba nti abakazi abaweerezanga Yesu n'abalala abavaako dayimoni nti Bayibuli tegamba nti baali banoonya mirimu. Bayibuli egamba baali n'emirimu gyabwe naye ne beetema ne bagamba nti ekintu kino ekyatuyamba katukiwagire. N'olwekyo ono mukyala amyuka administrator, ono assistant, waliwo omwami ye administrator yennyini bamuyita waswa. Mulongo bw'anaaba walinja mubalaga naye okutandika n'enkya. Begin to register those people in an organized manner so that we put them in the bigger book. Yes, for the sake of the gospel. Ndowooza musobola okulaba lwaki enjiri yeetaagisa nnyo. Gye tugenda okugenda embalala okubuulira enjiri ya Kristo ate obulokozi gye bwagenze ne bubambaza ebintu ebitategerekeka. Tebyatuuse mu Bukatuliki, tebyatuuse mu Bwangirikani. Toyinawo obisoma mu Bayibuli ate si bya kirokole. Naye abaabikoze bagamba nti balokole. Ate tebagamba bugambi nti balokole. Wabula beebaawo ku ntikko mu bulokole. Beeba assistants of God. You know? Do you understand? N'olwekyo nga tugenda embalala tuteekwa okumanya nti emizimu gye tugenda okugoba bika bingi.
N'olwekyo okutandika ne Wednesday, Thursday, Friday tulina special service ku Kanani nga 3 June public holiday. Jangu ku Kanani tukutule eddogo, tukusiiga amafuta, tukuwe ekigambo. Katonda afa kukole bulungi buli kyegamba nsobola okikuwaako olunyiriri. Yenjawulo yange sikola kiri wabweru wa Bible, not at all. Mu kitabo kya Makko essula y'omukaaga ole 12 ole 13 enjiri bwe yaggwanga bwegenda okugwa kati bonna abaliwo ne babasiiga amafuta. Makko mukaaga ole 12 ole 13 ne bagenda ne babuulira okwenenya, si kwe mbadde mbulira kwokka, tuddeyo Katonda newankubadde ng'asaasira gw'asaasidde n'akakanyaza gw'akakanyaziza gwe gwange eno mu kisa obulokozi kisa tobeera gy'okakanyalira. Makko mukaaga ole 12 ole 13 ne bagenda ne babuulira okwenenya ole 13 ne bagoba dayimoni mungi ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Amafuta nga kulaga mu ndagaano empya nenga kulaga mu ndagaano enkadde. Lolwekyo omulokole n'awo atali mulokole tegabuuza na bibuuzo, bagateeka ku balina bizibu, ebizibu ne bikutuka. Isaaya 10:27 Bayibuli egamba nti olituuka ku lunaku luli omugugu gwe guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo kye kiriva ku bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta. Sobola okuba nga obonyebonya n'omugugu, obonyebonya n'ebikoligo, toli mulokole oba oli mulokole, oli awo bikutabudde. Waliwo abantu nga yava deep bali Mukama ffe bagamba nti bava wala mu ddiini wala, n'atuuka eno nga yadduka biteeteeyi namwe ne mubiyambala, n'asooka atule waka nga takitegere ebizibu bye tebinnavaawo. Be yadduka baali bambala bulungi ebiteeteeyi ne babisibana bulungi, ate naawe nojjayo ebiteeteeyi n'abuuza nti kati wano ndiwa n'ekabanvuma baŋŋamba osirwadde eyo gy'ogenze temuli magezi, wandisigadde mu ddiini ya kitaawo. Kati eno joze ate nabo ne bakola ebintu nga tebitegerekeka, bambadde ng'ab'eddiini ya kitaawo, ate eri wava n'obuuza nti nzirewa. Ogwo nagwo omugugu. Naye Bayibuli egamba nti awulituuka ku lunaku luli omugugu gwe guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo kye kiriva mu bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta. Ngenda basaako amafuta, enkyanja basaako amafuta, Friday tugenda basaako amafuta mulanchawa. Katonda akuwonye eddogo akukolemu omujulizi omulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era Friday eno night prayer mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama weebwe ekitiibwa olw'emirimu gyonna egikolebwa. Weebala okubanga okola emirimu era ng'okkiriza nti ojja kusobolanga okutuwayo emitwalo 10 gyokka nga tulina olukuŋŋaana mwe tugenda. Emitwalo 10 okudda waggulu. Weewandiise ku bantu 10,000 tutambule nga tubuulira si kirala wabula enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, kubanga busembedde nnyo bw'olabanga abaali mu mazima kye balimu tokyakitegeera. Yimusa emikono gyo. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era n'Omwana Yesu Kristo n'Omwoyo Omutukuvu okubaako ebyamagero ebiteegaanika ebikolebwa ku nkomerero ya saavisi eno. Kubanga Yesu gwatugamba mu Matayo essula 28 olunyiriri olw'18 okutuuka ku 20 nti bwe tunaabuuliranga naawe obeeranga ojja kubeeranga awo, ojja kubeerangamu naffe okuwonya. Era oyogera mu kitabo kya Makko essula 16 olw'17 okutuuka ku 20 nti tunaagobanga emizimu mu linnya lyo, tunayogeranga mu nnimi empya. Naye osembayo ng'ogamba mu Makko 16:2 nti onoobeeranga wamu naffe okunywezanga obubonero obunaddiriranga ekigambo. Nsaba buli muntu Mukama abadde mu njiri eno ku Salt FM, ku Salt TV, ku Canaan Land ereme okumubeerera waste. Not at all. This is not time wasting. This is time investing. Era nangirya Mukama nti the time invested in this service becomes more profitable than any other time ever. In the mighty name of Jesus. Katonda akukole bulungi, Katonda akusanyuse, Katonda akugulirewo enzigi, otambule ng'oli mulokole, annyonnyolekeka eyeeyogerera mu ggulu n'eku nsi mu linnya lya Yesu. Naawe agamba nti njagala kulokoka, naawe agamba nti nze njagala kunyweza bulokozi bwange mbadde bintabudde. Nedda, ebya Yesu tebitabula. Yabikola nga biteredde ne ba Petero babikola biteredde. Era omulimu gwe yalekera ba Petero gwe guno gukyatambula n'olwaleero. Buli mulembe
wabeerawo abava ku mugendo ne wabeerawo abasigala ku mugendo. Imusa emikono gyo gwagamba nyweza bulokozi, naawe agamba ndokose lwaleero kuba ntegedde kati ng'obulokozi bukyaliwo. Imusa emikono gyo gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero ekigambo kyo nkiwulidde, enjiri ngitegedde, wafiiririra nze era obulokozi bwo wabwawulira ddala ku ddiini zonna ze wasangawo, eddiini z'abantu, obulokozi bwa Mukama. Ntwala obulokozi bwo ayi Mukama nge Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ebibi byonna bye nakola ne bye bankozesa ne bye mbadde nkoze ne bye mbadde ngenda okukola, byonna ne bye mbadde ndowooza n'ebiva ku Adamu ne Eva, endagaano zonna enkadde n'empya ze naakakola ne ze bankoledde, ebukojja n'emukika, mu bi relationships ebitategerekeka ne mu masaŋŋanzira bw'empise, buli kye mbadde nkoze na buli kye babadde bankoze mbyekutuddeko mu linnya lya Yesu Kristo. Njatula nti ndokose. Yesu ndi mulokolewo, ne bw'oba ojja mu ddakiika eddako ntwala mu ggulu, saagala genda mu geyeena. Mpa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu Yesu, sangula amannya gange gave mu bitabo bya geyeena, gayingire mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kulemererwa, gave mu kubonaabona, gave mu bwavu, gave mu bikolimo, gave mu bisiraani, gave mu kufa nga ndi muto. Gawandiika amannya gange mu kitabo ky'omukisa ogutalina buyinike, mu bugagga obw'enkalakkalira, mu buwanguzi obw'enkalakkalira. Ompangaaze nga Ibulayimu, ngenda okuva mu nsi ng'ekitono ennyo nze abadde obubi, abantu akakadde kalamba mbawadde ku mirimu ate ne mbasasula bulungi mu linnya lya Mukama Yesu. Ngaggawaza era mpangaaza. Nze yogera amannya go gaddemu aganga Aloysious Bujjingo, gamba nti ndokokedde ddala. Amannya gange gawandikiddwa mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo, mu mukisa ogutalina buyinike, mu kuwangaalira ddala ate nga ndi wa mugaso. Mu linnya lya Yesu ndi mulokole. Amiina. Weekubire engalo ez'amaanyi mulokole, zikubire waggulu zinoge. Imusa emikono egyo waggulu nkusabira mu linnya lya Yesu. Katonda akola obulungi obuteegaanika, akukole bulungi, gwalokose nga gwe gusooka. Bayibuli egamba tewali musege ogulisikula endiga mu kisibo kya Kristo Yesu. Nsaba mu linnya lya Yesu nammwe abanywezeza obulokozi, ffenna abazzeemu okwatula ne tunyweza, tewabanga omusege okutujja mu kibatu kya Yesu wadde mu kisibo. In Jesus' mighty name. Gamba nti amiina. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata wallet yo, kwata CV yo, kwata flash okuli ebintu byo, kwata ebintu byo byonna, kwata ecupa ze ez'amafuta ali wano n'awali emitala w'amayanja, obimuse mu maaso ga Mukama. Njagala kuddamu okubeebaza ate n'okubasabira omukisa mmwe abajjumbidde okwewandiisa okubeera ku 10 olugendo okutambuza enjiri ey'amazima wamu ne Bujjingo House of Prayer Ministries International. Mukama abawo omukisa. Mwenna abakirowoozezaako nga mugenda kwewandiisa mu nnaku zino until Sunday, bw'ojja kukana ne buuza administrator, bw'atabeera waswa abeera assistant we Kathy, bakuwandiike oba opleginze bupleginzi naye amannya go gateekeyo, oba ozireese mu kaashi, tujja kukola accountability ennungi nga bulijjo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mu linnya lya Mukama Yesu, abantu bano bampeera omukisa. Mbalangiddeko obujulizi obuteegaanika. Amafuta gano Mukama ngaawudde buli atudde mu service eno n'oyo ali mu nnyumba yakutaaga ge, naawe ali awo akutaaga g'okukanani, tugawaddeyo nga tuwaayo gano. Buli gwe gatonnyako aveeko ebirwadde byonna, aveeko buli mwoyo omubi, era aveeko emigugu n'ebikoligo mu linnya erya Yesu. Katonda akukole bulungi ng'eyali akukolimira alaba mu linnya lya Yesu. Ngaawudde nsabire ensawo zammwe, manepaasi zammwe, waleti zammwe, CV zammwe, flash okuli ebintu byammwe, vision book zammwe, bavubuka mmwe okolesebwako amekutuukirire nga muli mu Kristo yennyini ataliiko nfuufu. Nangirira eri abawala okulaba omukisa. Amasimu game galeete masimu ga bujulizi, galeete buwanguzi. Mukama waffe yeegulumize era yeeyongera okwegulira ekitiibwa. Emirembe gibadde mingi,
gino emyaka kati 2022 naye abatambula ne Yesu balabye omukisa. Nsaba mutambule ne Yesu, tutambule ne Yesu, omukisa okuva mu nsonda yonna gubakuŋŋaanireko. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, Katonda atulwanire, akwate engabo n'akagabo, atumegera abawanvu n'abampi, abatono n'abanene, ab'enkwe, ayonone enkwe zaabwe, atte enkwe z'abagerengetanya. Yobu 5:12, emikono gyabwe ne gitenza kutuukiza bye batupangira. Era Yobu 5:13 agamba nti akwasa abagezigezi enkwe zaabwe. Manyinga bwe twogera amazima, wabayo enkwe nnyingi, wabayo obukodyo bungi, emitego mingi, naye yonna gy'otambulira byonna Mukama abifrustrating, abitegulule otambule ng'oli wa nsonga era olaba omukisa mu linnya lya Yesu. Mpita omukisa ova mu nsonda zonna, ogw'omu masekkati, ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mukisa ogugaggawaza ogutalina buyinike, Katonda omulamu agukumpeere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gutwale mu linnya lya Yesu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Yes, Mukama abantu bano bafuula akalango. Mbabuulira enjiri ku bugazi bw'ensi eno, naye enjiri eno eteekwa okukyusa obulamu bwabwe. Nabo bennyini ne bafuuka enjiri ng'abatunulako agambo yonna mulabako na mumanyaako. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsaba obeerewo obujulizi obuteegaanika nga Mukama akufudde akalanga awangula emyoyo mingi okusinga egyo sitaani gy'agezaako okutwala. Mu linnya lya Yesu ng'awangula olw'ebyo by'akukoledde. Kitwale ekyo! Mukama akufuula akalango. Tusinkane mu saaviisi niweeza okusaba n'okusiima ensonga ez'okwegerera Mukama ekkanisa ereme kubula nnyingi.